abatuuze abaazima mu bitundu by'oluguudo lwa Mukono-Kayunga olugenda okukolebwa emitima gibasse ne bafuna akamwenyumwenyu oluvannyuma lw'ekitongole ky'enguudo ekya okubategeeza nga bwe bagenda okuliyirirwa ng'oluguudo luno lukolebwa newankubadde nga bali mu kitundu ky'oluguudo. Mu lukiiko lwe bakubye mu kabuga k'e Nakifuma ab'ekitongole kya UNRA ne kampuni ya SBI International okuva mu ggwanga lya Israel abagenda okukola oluguudo luno basomesezza abantu abaluliriko mu bitundu eby'enjawulo okuviira ddala mu kabuga k'e Bukolooto mu disitulikiti ey'e Kayunga okutuuka mu disitulikiti ey'e Mukono engeri oluguudo luno gye lugenda okukolebwamu. Era babalaze n'engeri gye bagenda okukosebwamu ng'abatuuze nga bakola oluguudo luno. Ab'ekitongole kya UNRA n'aba SBI International bategeeza nti abazimba mu bitundu by'oluguudo bagenda kusasula nti era baleme kweraliikirira nga tewali agenda kusengulwa nga taweereddwa nsimbi. Nabagambye nti twandibadde tetubasasula mwabazimba mu lisaavu naye olw'okuba mwakikola mu butamanya kyova tusazeewo nti katukole ki katubalirire ebizimbe ebyo tubisasule. John Banga akola kubalirira ebintu by'abantu ebigenda okwonoonebwa mu nteekateeka n'ategeeza abatuuze nti oluguudo luno lugenda kukolebwa mitendera 3 nga batandika ne Bukolooto Kalagye bazzeeko Kalagye okutuuka e Mukono olwo basembyeyo Bukolooto okutuuka Enjeru. Abasabye babeere bagumiikiriza kuba baakusasula nga buli kimu kimaze okubalirirwa. Waliwo nno gwe alina omujaaja gwagumanyi nti gwa mugaso gy'oli mubuulire yajja kulowooza nti guno muddo agende gezaako okumubuulira buli kintu kyoleme kukola ki kufiirwa. Asabye abakulembeze b'ebyalo okuba nga batambulira wamu nabo ko bagenda kubalaga nga abatuuze bannannyini bifo ebyo. Alabudde n'abatuuze abateeseteese okuteekawo ebintu ebitabaddeewo ng'abamu bwe bakola mu bitundu ebimu n'agamba nti bajja kubaggalira. Omwami oli yagenda n'aba ng'alina amalaala 2 amatuufu n'addira n'ayongeramu amalaala 4 naye n'amagezi ge yakozesanga ga kika kya waggulu n'ateekako n'obusaalaba ku ki ku malaala amakya. So tubasaba tuleme kukola ki kugenda mu bifaanana ng'ebyo ate bireeta obuzibu mu project. Abamu ku batuuze bakisiimye ne bategeeza nti bakoze bulungi okubasomesa ku nteekateeka eno ng'oluguudo terunnatandika kukolebwa bwe batyo ne basaba batuukirize ebyo bye beeyamye okusobola okwewala ebintu byabwe okwonooneka. Tusaba mubiteeke mu nkola bireme kubeera ng'ebyali empigi eyo oluguudo oba lwaliragawa abatuuze tibabasasula. Oluguudo tulwagala naye senga tuba tetusasuddwa nga tulekeddwa mu bbanga tetwagala bukumpanya. Oluguudo luno lwasemba kukolebwa mu mwaka gwa 1995 nga luno lwayibwa kolansi kyokka nga kati embeera gye lulimu yennyamiza olw'okuwomogoka nga n'ebitundu ebimu tebikyali mu kolansi ekiviiriddeko obubenje okweyongera. Amon Mukasa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.